Oyo mwana Junior. Ekizibu waka Junior. Tekaina mpisa zinyambe ki. Nkola mu kisaakaate. Walana bekewa mama nabagereka kati empisa nzaga zaki. Wali walandiro digosasulira ku mpisa. Mbu siba Junior inanye mpisa kusonyi omwezi guno. Mwe banaku mwezi temuteka ngambibozi byamu. Mbo mwana taina mpisa. Gwegenda kubozaala abaziina. Kufaananidde abeewammwe. Nze sizina era sina kyenzeetaaza. Teri mpisa bwe zisasulira biruzi wano. Bankola mu kisaakaate. Nze maama wa Buganda. Ebyo mwandi bigambye essanga lya Mbogo. Tabeerako ku TikTok. Yabagamba dda ha Luganda lingizi Luganda lingi. Mujja nnyini mutumalako emirembe. Bannange tamala akuzizza bubi abaana be. Kino kijuniya kyonna tekiri mu mpisa. Iye tetuziina ate tewali kyetuzeetaaza. Mune banne emirundi babeereeyo batugeya. Ne banne emirundi bannange akuzizza abaana. Abaana abo banaasobola ensi twagisobola dda. Wotulaba ngewo tugobanga. Tumanyira. Nja mwesiba ku baana b'abantu. Wano enali sinakola linnya ku social media. Nga mwali temubiŋŋamba. Buli omu ayagala akuwa amagezi. Buli omu yeefuula akumanyi. Temuyina nze kye mummanyiiko. Nze nyirira. Fumbirwa wennoba. Gwe tulaba akasusu. Ondabako embalabe. Look at me. Laba akasusu laba we masamasa. Sister Junior. Mbusibanya Junior yeeyerusa. Neeyerusizaawa. Ngoyo mwana yeeyerusa. Tayinza kuba na sikini bwetyo. Sikini teriimu wadde embalabe. Balogo mwe neeyerusizaawa. Kulya bulungi. Omuntu n'olya ku KFC. N'olya ku vitamins. Mbulwaki oyo mwana gwe bakwana. Junior musiyazi. Kwaba nkwana nnyo. Kwanyirira.